batandika okuwozesebwa era obujulizi bwesuubira okuba nti egenda kubesingako ebubasomedde emisango gisigadde bagamba nti baali bagezaako okwenyigira mu bikolwa eby'omutujju nti nga bakola bbomu naye ekisinza okutwewuunyisa nti kati buli ka gurupu konna akaakolebwa oba ka WhatsApp group konna akali mu NUP ndooza kati bagenda kafuula kabiina ka byabutujju kubanga bagambye nti egrupu gye bayita Gosiro Bobby Ahead nti ekigendererwa kyayo kyekyali ekyokukola bbomu naye kiringa bonogamba nti Bobby Die Hard nako kabinja ka bbomu ne Bobby Wine We Trust nako kabinja k'abakozi ba bbomu egamba tulindiridde kulaba bameka be bagenda okumalira munda nga bagamba nti buli ka WhatsApp group akakoleddwa kakati katwalibwenge ekibiina ekyokuba nti kibadde kiteekateeka kujja ku gavumenti feno tugamba tifenga bannamateeka wetu omuvunaanyizibwa bwaffe kulaba kutegeeza ggwanga nakukakasa kooti nti ebibateekeddwako bijetekedda buki bujwetegwa bwe buvunaanyizibwa waffe era tugenda kubukola waliwo ababongeddeko ababiri bebo 11 already ababiri bavaako that story was run mukinako question yes bakima bulungi on the first 11 bajjako abakyala ababiri then ne bazaako ababiri abaami Sebaggala ne Ssekabembe abamu ku bagamba nti babadde bacoordinatinga ne bano mu kukola ebintu ebyo naye ffe tugamba nti at the end of the day tugenda kuwoza omusango gwaffe era tujja kugusinga kuba tukumanyi nti bijweteke waliyo ekibuuzo ekirala abalungi ekibuuzo kyembuuza okusinziira ku bujulizi bwe boogeddeko mu kooti bwe balina bannayuganda obujulizi obwo basobola okubwesigamako ku gavumenti eno engeri gye bagimanyi engeri gye badde ekolamu ebintu by'ebbanga lyonna gyeteekawo ekintu ekimanyikiddwa nti tekiriiwo balaga obujulizi bwe bulira babukwata n'abantu n'ekirala kanso boogedde nti abavunaanibwa bakkiriza nti omusango baaguzza n'okusinziira ku mbeera bannayuganda gye baalaba gye baakwatiramu abantu abo nga namu baakubwa amasasi tuyinza tutya okubeera abakakafu oba mmwe nga balooya ti ddala abantu abo bakkiriza peacefully nga tebakakkiddwa okusookera ddala ebireeteddwa mu kkooti katugambe nti bigambo ebigattegatte bye baagala bifuuke obujulizi mu maaso so ensonga oba binaafuuka obujulizi oba nedda kijja kuba kisalibwawo mu kkooti enkulu essaawa eno bikyali bigambo ebigattegatte bye bagamba nti bibagenda okufuula obujulizi ekyokubiri bwe bakola charge and caution statement bagamba nti bali bakkiriza ekyo tekibataasa era kooti zizze zisalawo entakera titojja kutulugunyiza muntu mu kaduukulu omuggyeko statement ogambe ndaba yakkiriza so ekyo tujja kukiwakanya ne ssekuwakanya mu kooti enkulu ezo statement senga tunaakizuula nti zaabaggyibwako mu bumenyi bw'amateeka ne mu kubatulugunya ng'olere n'abamu babakubadde abbatuni tukyalina ne mu Yodi Amidwa akyalina n'ekisago ku mutwe so ezo statements already tuzikontestinga tetukkiriziganya nazo era mmanyi ffe nga bannamateeka tujja kukola omulimu omulungi nga tutuuse kwe tulina okuwakanyiza ebintu ebyo okwongerako katono kooti eno gye tulimu olwaleero gye tuvuddemu terina buyinza kuwulira misango gyateekebwa ku bantu baffe wabula kooti enkulu ewulira emisango egy'abo abateekebwako oba abateeberezebwa okuba bakalintalo International Crimes Division yokka lyerina obuyinza obujulizi tebukakasibwa ku poliisi obujulizi kooti enkulu yerina okubuwulira ate oyo awaaba yalina obuvunaanyizibwa okukakasa nti ebyo byayogerako bituufu tekiri ku oyo avunaanibwa waddembe n'okusirika n'abatunuulira obutunuulizi naye balina okukakasa nga tebaleseeyo yadde akakunkuna obusango buno obujweteke tugenda bumerengula nga merengula akatundutundu ka keeke mu kiseera nga kituuse ewali ekkooti erina obuyinza eya International Crimes Division abantu baffe babeere nga bagumu nga bagumiikiriza emisango emijweteke gimala ne gigwa basebo ne bannyabo akanso ekisembayo ku bavunaanibwa tulabyeko omu ng'embeera mwali si nnungi alemeddwa n'okumalako kkooti ng'ayimiridde ne bamuleetera entebe n'atula amanyikiddwa nga Male Sulaiman mutegeddeko ku mbeera ki mwali era ki ekimutadde mu mbeera eyo
okusookera ddala tuzze entakira nga tutegeeza kooti ku mbeera abasibe gye balimu ne gye bayisibwamu era bangi nnyo abalina ebizibu eby'amaanyi n'ebisago eby'amaanyi byetaaga n'okujjanjaba era twagendako ne ku prison nga tugezako gamba nti ne medical facilities eziriyo tezibasobozesa kuba nti bafuna obujjanjabi obulungi so ensonga ya Male Sulaiman tugimanyiko bulungi era abasinga obungi kuliko ne Muyodi n'abalala bayina n'obulumi bayina kyetuyita internal bleeding beetaaga okufuna mangu okukeberebwa okw'abakugu nga ekizimba tekinnasamba ddagala so ffe tugamba nti bino bye bimu ku gavumenti wano byetafaako nti omuntu asobola n'okukola kusingira mu kooti ne batafaayo ne bakugamba nti leeta medical report naye nga balaba okola ki ofasa ebyo byemu ku byetaaga okukyusa awamu okusobola okulaba nti eggwanga litereera naye nga omuvunaano oyo agenda kwogerwako naye tulabe embeera oba ddala asobola okujjanjabirwayo gy'ali e Kolokooni oba nedda era eyo y'emu ku nsonga ezisobola okwesigamizibwako omuntu oyo okubeera ng'ateebwa ku bbeiro asobole okufuna obujjanjabi kubanga omuntu tasobola kusigala mu kaduukulu ng'oteebereza buteebereza okuba nti yazza omusango ate atuuke n'okufiirayo olw'obulwadde obutasobola kujjanjabirwayo n'embeera mbi eri mu kkomera nga Honorable bw'abagambye. Yes, today the court at Nabweru has successfully committed the 11 accused persons to the ICD, or the International Crimes Division of the High Court. And as the defense lawyers, we are ready to bat out this case. The committal papers were presented to us and were served to all the accused persons. But right now, we are only waiting for the hearing date to be fixed by the ICD court, and that is where we shall prove that our clients are indeed innocent in this matter. Yes, Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera omukutu gwaffe guno yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe ebbanga lyonna eyamaledde okusubscribinga kati bw'oba tonaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno kwata kade aka notification yako kakuyambako okujjukizanga Red Zone TV wenaabanga etaddeyo ensonga yonna ebyo byolabye bigambo bya Honorable Shamim Malende nga bwe nkugambye wali mu mawulire agasoose oba mu updates ezisoose zonsoose okuwa nga sinaba kubanga nzija wano kusomedde abaana abo boolaba bangi baali 11 mu kusooka ababiri ne babata ate bwe baamala okuta ababiri okusinziira ku bigambo bya Honorable Shamim Malende bwe baamala okuta ababiri ate era ne baddamu ne bakwata ababiri abalala kitegeezera omuwendo ne guddayo ku 11 kati naabo bavunaanibwa okubeera nti mbo baabasanga n'ebintu ebyeyambisibwa mu kukolerera bomu era ne babateekako omusango ogw'obutujju naye okusinziira ku Honorable Shamim Malende nga bw'agambye mbo omusango gwe babavunaana boogera balaga mbo obutujju baabukoleranga mu WhatsApp group era mbo teweewuunya nnyo nga buli WhatsApp group erimu nga WhatsApp group eriko abaana ba National Unity Platform ng'efuuse enkambi y'abayeekera era nga gwe gumu ku misango egifutera okuvunaanibwa abantu naye kino kidde eri mwenna abali mu WhatsApp groups ez'enjawulo nti abantu be mubeera nabo ebiseera ebisinga be bakola ebyo era ne bateekaawo ekifaananyi ekyo era bateeka okubanga be bawaayo abantu abali mu WhatsApp groups ezo ne batandika obbalondoola olwono ne babateekako emisango egifaanana bwe gityo nga bw'olaba emisango egiteekeddwa ku abo abantu benkugambye ebigambo bya Shamim Malende byensinziddeko okubanga nkugamba bino byensuubira nti obiwulidde bulungi nnyo abantu bano bakusomedde mu audio gyensembyeyo okuwa era nga nja kuba kuddiramu wano akatono kubanga buno obuvunaanyizibwa bwaffe okubeera nga tukutuusaako amawulire gano yonna gwe gy'owangalira okubanga gy'otulabira kitukakatako okubanga tugakuwa abantu abo boolaba kuliko Abudu Katumba kuliko Abdalla Kiwanuka Abudu Katumba ono wa myaka 25 kuliko Abdalla Kiwanuka wa myaka 3 kuliko Muhammadu Kalyango myaka 3 kuliko Hamidu Sekidde myaka 3 kuliko Sulaimani Male myaka 39 onono gwe mpulidde bagamba nga kireka embeera ye yo simbi
si nnungi nnyo, ayisibwa mu mbeera embi era nga kirabika alina n'ebirwadde bye yafunira mu kkomera eno oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa. Honorable Shamim Malende abyogeddeko. Bw'oba ng'otambudde bulungi ne audio eno kakasa ng'obiwuliriza bulungi nnyo nga bwe mbikuwadde. Kati no bw'ova ku oyo kuliko Wiruba Kairugara ono nga wa myaka 26. Kati ono lesite birungi y'omu ku baateebwa ne Farida Masaaba. Kati waliyo Hamidu Muyodi oyo akyaliyo myaka 29, waliyo Isa Makumbi myaka 39, waliyo Umaru Magara ono nga naye myaka 39. Beebo abo boolabaawo ebigambo bya Shamim Malende nkakaso biwulidde bulungi nnyo. Musabire abaana abo kubanga embeera eteekwa okubanga sinyangu nga bw'oyinza okuba ng'okirowooza. Bano nno ate baawukana ku ba Olivia Lutaaya 28. Njagala owulirize bulungi. Waliyo lisiti y'aba Olivia Lutaaya bali 28, waliyo lisiti y'aba John Bosco Kibalama bali 18. Kati ate waliyo lisiti ne y'abano bali 11. Bano bonna bali mu makomera ku misango egy'enjawulo. Ba Olivia Lutaaya omusango gwabwe sigumanyi, sijja gukulimba. Bano 11 abali Nabweru mu kkooti ya Nabweru bavunaanibwa gwa butujju. Ba John Bosco Kibalama teri amanyi gye bali. Olw'amawulire agafuluma mbu bali Canada, olw'amawulire agafuluma mbu baawambibwa, waliwo abagamba mbu bandibanga n'okuttibwa battibwa. Byonna tujja kuba tubikuwanga. Red Zone TV kwoli webali kubanga okyatugoberera tuwuliziganye mu updates eziddako.